atukwaniriza ku mukutu gwaffe Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. Olunaku lwa leero tukuleetedde Brian White kugata ne mukulu Balamo. Brian White agamba nti Balamo ayagala kumutta. Balamo yaguze bamafiyo kuba nti bamusaanyaawo era nga entabwe eva kuki bino. Brian White agenda kubanga abyogera ssaawa zino. Enjovu ebbiri bwe zirwanira obusubi busigala nga bukala. Sometimes bufa ne butamera ne butasobola kuba nti bukomawo. So lwekyo tetwagala kubeera mu obwo obusubi obufa. Tukyagala kuba nti tubaweereza ensonga lwaki olunaku lwa leero tubaleetedde Brian White. Brian White alumiriza Balamo okuba nti alemesa buli omu. Kitebeeza recently nti Balamo y'omu ku nsonga lwaki Bebe Cool ne Catherine Kusaasira bagoba mu State House nga yavayo n'ategeeza president nga bano we batalina following we batalina n'abantu. Brian White olwagenda mu State House Balamo yatandika okuba nti amulinnya kagere ku kagere. Balamo Brian White kogata Jose Chameleone mbalina olutalo. Sawa zino njagala nkuletere musajja mukulu gwe bayita Brian White abeere nga yeeyogerera era omuwulireko olabe ettemo ennanfuusi futwa n'ennugu eri mu bannayuganda. Uncle Brian sooka ojje obuze ku bantu then tugende mu maaso. Yep. Itamuno aliye wala ina Audrey okungane wamahiride bintu nzo manyi Brian sitera kubuukira kintu nga sinaba kitegeera. Nze mbadde n'abantu bebagula obuguzi okumbeerako way back nga nkyali eri ku reach out emunyonyo. Abantu ne bafairinga okunteeka wansi. Byonna nzize mbiyitamu wano simanya akubye busasi simanya akoze nzize mpita mu bintu bingi. Naye nga olwo lunaku baaki kubanga nti nyamba abantu. Batrading abakozi bange mukole bino mukole biri akasajja tukateeke wansi nenga nakola ki kiki kye nakola kinjagala okumanya kati zine nako nyaze nawadde bannayuganda okuvaayo okuyamba zibakanze abalala babadde eyo mwagala bagwajja kati oli eyo musajja watu n'amasaati go pushinga bajje bankwate muganda wange ogenda funira muwa bankwate kuki fetwamanya omuntu tumumanyi eyajja agobereranga sekretary wange yonna gy'abadde alaga amusuubiza ensi n'eggulu mubanteeke wansi ne mumuforcing okukola byonna bye mukoze ne mubaforcing okukola zi video simanya bajje banteeke wansi muzitwale wa president. Nze president ne mubalekera nentuula wansi neera nakyera kikyabatta muwulira mufa omusajja namujjako engalo nenzira ku byange nensituula eno neŋŋamba owange kankole kikansevinga obulamu. Nze kennyini baali bansindikiddeko wano abantu osajja ne bayingira mu nnyumba ng'era security weeri okitegeera bulungi nga security weeri musajja n'ayingira Katonda n'annyamba n'azza bibye ebyo byonna n'ensirika. These are the same people ne bagenda badda kube oyakumba kukeji soko ndike mbalo okukwataganya abantu bano kubanga abantu bansobedde mwagamba naggwamu nenzira ebbali naye olwakanzeemu neŋŋanti ngenda kukola ekitabangawo Uganda mumpe ennaku nnya mutandise kuvaayo na bufaananyi ebyo ebintu nze nabimanya dda ne gye mwamuteegera ne mumukwata video kati mulowooza nti mugenda kunteeka wansi. No guys, those are mere allegations.
Bananga tuba tukozesa abantu they are above 18 omuntu teri muntu wa Uganda asibirwa wantu wa muntu musimanya bakuta wakutte n'omuntu naye waliwo ebintu omuntu byebogera ku Brian era abamanyi bo bamanyi nyenze nabagambye Mukama Katonda agenda kunnwanyisa entalo zonna nzimalirize omusango gwenda kola kwe kupaledinga sente sente zina paledinga zaali zange muganda wange ekibaluma kyekyo nti bo obuntu bwe bakola buganye okuvaayo Neye ngezeza kubankoze ebintu n'ensirika amamotoka bagabbye ensirise nga ne sente nzisasudde ne bagatwala ne bajja ne beekobana n'abasajja eyo abanene ne bagamba busimanya mba obuteyinize bintu simanya akoze eki omusajja omukulu ye najja n'ayimirira ne ku TV n'agamba simanya omwana yajja n'anzijako benzi ani yagamba nze sivangako maka gange nga ngenze kunoonya motoka yonna ekyo kiri ku record mwajja wange nga mwagala sente ngoyagala genda Nigeria nenkuwa sente ne ba mafia banfukidde abasajja omusajja wa mwenna muta ni mujjako engalo nembalekera president nga ndaba ngenda kubifiiramu kati ate n'abakozi abange ete nabo simanya mu bategeeyo fe twabivaako ne tumanya nti tupondose ne tumanya buli kazannyo kammwe ke muzzaako mwakwata mu video bungi nnyo because you're promising simanya mbuki simanya tugenda kuwa nyumba simanya tugenda kola kyate bonaagaana tujja kukola kiwe tuti omuntu gwe mwogerako yabadde ku birthday gulo she was doing each and everything she's live and kicking wali yeyogerera musimaya mama we musibe bananga atai want to appeal ku TVs ezimu banange nange nina abantu ebintu bye nabakolera naddala bananga abantu I'll come out with these people of Uncut mubere professional mubaddeke wange mwina muyiseko mu ngalo zange Kafuko and the team I don't attack people but mu respectingeko ku bantu mumanye ebintu nga bwe biriyo tandise ogamba simanya biki oli yakutte gundi simanya biki oganda wange kiki kye nabakola Kafuko wajjanga muzeyi wafa nenkwate sente bisajja kwogera bingi nenkuwa amapoloti muganguzemu what else do you want from me Gwemba nsirise bannange mundeke nagwamu bambi kino bwe mbanna nagambe nti njagala okuvaayo kuyamba banna Uganda it does not bring this bannange munswaza I have a family gububo uliro yagala mugati nzo mugati naguvaako omugati nagubalekera zisente abantu ze mukabira atenze tezali na zamu mwete obati nze zali zange za mumupoye kubanga yeye atyo obasa nguza amanya ne mugamba munnange kulwa obulamu abantu bate baleke mulye mupanga ebintu ebyekisirusiru na yenze nno kamba buulire we bituse ndi wakufa na Uganda bonze mpulira ndowooza mbasibula kubanga bana abasajja nze netamidwa oli wotudde olaba ebintu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakensa aje ataddeyo simanya yateekayo ebintu kakensa lwanki ofiirako muzeeyi kakensa twayagala kwomu Jone Kakasuku yakugambye nti n'omutereyo Just Butezi n'omugamba muze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu sebo nze siri bizibu mwe bizibu abagala okulaba toteekanga yo mulimu gonna gwe nkoze kakensa ku media platform yo kyokogamba nawe ova Uganda ng'ate yadde kale ne wembanga nayamba abantu babiri okyegera ogamba nti niye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuma kiki kyofa kinange ofa kinange kiki kyofa nange video zo mwali codinga petelevu nyingi but which is okay but the person you're talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupanga kulaba nga abantu bafa kugamba kupanga bupanzi bwe mutu kugamba bwe muuliranga omuntu obata kugamba
mwala banga najja ne gundi yange omuntu ayagala munna Uganda temumwagala. Temumwagala temwina kyemumwagaza. Abasajja banfukidde abasajja. Kiki munzite ogona go gugwe. Zesite kufa bannange munzite. Nakula musango omusajja mwamukayanira mumulingaga abamuli mu butusi ne tumubalekera. Nze ndi kubiyange oba ndina kubiki sibimanyi. Sibimanyi nabye ndiko. Abasimu basindise mu nyumba. Nange byonna ngenda bipostinga. Abasajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita. Dina security ekyo kiba kitegeeza ki? Kati oluvaawo mbw ateteeka yukano simanya bikyakutte simanya te. Do I look like that? Tunulidde ono Anatalia. Anatalia, you came into my office. Zara. Neye munteekako olw'okuba babawadde obusente muganda wange. Zinza okuwaza gwaye wange nga bwe mulowooza. Niye omuntu waba takuwadde kintu kikalu nga bwe nakeera enkya. Ninteekawo kye nateekawo. Muganda wange. Tobeerangaawo kuddaawo kusagira ku bantu bannaye. Kafu konfiirako. Confront mize nabagamba omuntu yenna alina obuzibu jangu anene buzige wange. Ombuli nti Brian nkulinako ki? Obuzibu. Nemba mwagala kuwuzita. Ze sitya munnange. Nze nalabayo ddanga mama wange nga bamuziika. Ne taata wange buli omu. Kati kuba byo kati bye bijulidde. Okyegera bulungi?